dogo lyo najja nabuuka nagamba kase piki wujja sendi yagatta wakwata we wasirana yali awabbe kula amagezi nebuuza gwe lwaki gwe togeewa aba babiri si bamukwano tebasobola kuba ya parallel kati the ladies which will never meet ono mumpi nnyo ono muwanvu musajja yimala standings ono mwana muto ono musajja mukulu ono mwavu ono mugagga ono muyimbi ono musabirizi yagamba ntya oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda tandika n'engerozo bwe buzibu ennina ku bantu b'enkyaja bannemesa okwogera nga sinaba tandika n'engerozo munnaerimba abantu indiraye banne kale kantandike esaidi nte kanjogere bukenya ama tugende yataddeyo dda kale esaidi zehoyimaawo waliwo akabenje akagenze maaso n'okubanga kagwawo emmotoka ya funo eyabadde etwala omulambo bwe yagudde kabenje nagirabi okakananga kesi y'omufu ewanduse omufu n'afa ogwokubiri ekyo simanyi ekesi newanduka ekyenemanga nekyebikkula kesi neitabababa negweri omulambo neguvaamu negugwa wali ebbali negufuna ebisago saabirabye ate kati goyizo biraba nze nabirabye emirembe bwegiro gibaayo nze bwe nfanga munziike Masaka mwe nemugamba tutujja kuteeka Masaka katumutwale ewa ehoyima kakana bayina omutwale Masaka double standard eyo losi yakubiri baba bayina omutwale Masaka teriyo mulambo gusobola kugwa kabenje nga tewali nsonga kuba mulambo kuba tekuvudde mu bbanga waliwo ensonga omulambo neguva ne kesi negugibuukamu gwabyo kuba kesi nibambi gwakoseddwa nagulabye gwafunyemu obuzibu omulambo gwafunye ebisago gwafunye ebisago byamaanyi kati balina okuguzzayo mu fino service bagulongoose baddemu bagukube make-up ezo sente endala ne transport yabadde ageze ehoyima balina okuddamu ate okusasula ate basasule olw'emasaka egedde bagikubanga nekibooko munga bateeka y'amagi bagambanga nti no omusajja ono yalama muziikalakaayi neffe tukizudde ekijja kyaffe kiri luweero ne bateekawo amagi emmotoka negabuukako kale ate egy'okuggaali ngeri omupiira gw'eggaali guli omutono tegusobola kulinnya kuggi gwe gwakufunanga kibooko ebisiko n'afuna kibooko n'akusasanya n'agamba ofudde towetegeerera olina okugenda gye tukwagala omumenya ate oyomba teyaddamu nga mukufa kibooko mulambo gwakoseddwa bambi abasiddi omususuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli ndi ne Bukenya Media yagaana okweyanjula babuuzeko kale bubuuzi mbalamusizza nnyo mwenna abali ku mukutu guno mulayikinga evidiyo eno bamanyi nkimanyi togattako kirala kale luli awalibanga omusajja ngaakufiirako over the weekend waliwo show yakawunyemu 360 ya mwana mulenzi Dr. Kwefulukuta yali agenze maaso n'okuba nti agihostinga then kwabaddeko omukulu Eddie Sendi ng'agenda maaso n'okuba nti awa submission ye submission erabika nti kuye yabadde entuufu naye ate abagagamero yabalesenga ebakoze bukozi bweti njagala playingako ka vidiyo ako then tugende awo kakati bwe kuba kwogera mazima bwe tosobola kumanya ani 2 ani 3 anti naye gwe bw'omutuma era bw'okwata bw'oti n'oŋŋamba nti okubye balabe balinga abataasoma okirabirawo nti namba 1 n'oleeta matyanzi butyampa ti namba 2 oli najja n'akugamba dogo lyo najja n'abuuka n'agamba kase piki wujja n'okirabirawo nti 2 3 okitegeera omaye abantu bwe balina omuze gw'oyogera ebintu ate leero kamera mugimuwe kakati so byebyo tosobola kumanya nti nno omuntu oyo ayina ekikyamu ayinamu omutima guli ogutaagaliza
sendi akimanyi bulungi nti Bebe Cool munene tosobola kuvaayo n'onafuya Bebe Cool mu ngeri ng'eyo nga tokimanyi nti n'omuyimbi wa ggwanga y'omu ku bayimbi abasookera ddala okugenda ku international stages nga bajjukira Nelson Mandela mazaalibwa ga Nelson Mandela yali London buli muyimbi eyeegomba okubeera ku international stage eyo mu Uganda bayitayo Bebe Cool yoyo gwayita nti tamanyi kuyimba abuukabuuka bayinza okuyita omuntu abuukabuuka ne bagamba mu Africa twagalayo abayimbi bana ne bagamba katuyita abuukabuuka nti Bebe Cool tabuusebuuse yeereka atyo n'agenda mu Big Brother South Africa na performing international stage kyogamba ne bali abamuyita tebategeera bulungi sendi abasinga okutegeera kyamulina okumanya nti sendi waliwo ekimusumbuwa sendi yagatta era omubuuza statement egi yakoze ayinza okugamba nti no si yabyogedde bw'omukwata obulungi nga muli babiri mu lujjo tasobola kyogera kubanga bagamba gwe twalabye ku TV nga gwabyogera niba omuzze bali asobola okubuulira ekituufu kubanga kati nze naliko mu mbeera gy'alimu mba nkimanyi omuntu omumpi nga te mumpi nnyo omanyi akagambo mumpi nnyo so mumpi atuuka ekiseera omumpi ennyo kitegeeza eyo nakongerwa kikolwa endazi bw'oba wasoma ku Luganda nalukola sebo nti Bukenya mumpi sendi mumpi nnyo nakongeza kikolwa endazi eyongera okukakasa ekintu ekyo okuggumiza ensonga eyo kati abantu abampi ennyo batera okugatta nga positive ekwataganye ne negative zisipakinga kati batera okugatta mukugatta batera okukola ebintu ebitali bya bulijjo n'ayogera ekigambo nolowooza nga ekituufu nenga kifu ate obuzibu nti bagatta misana yagatta misana naye singa abagasse kiro nga yeebase teri agenda kuzuula nti no kati alabika awunze oba wayazeegasse asootiize niye agatta misana oluusi yagattidde ku seeti n'agatta n'ayogera ebigambo bwe bityo ayogedde ebigambo bingi nnyo ate n'amala n'addamu ne yeekuba yagambako lumu nti Bebe Cool kumupangisa wa milioni 3.4 ne gujja bagira nga mukama we wa Georgina amugambye ti waaye tulinayo sho naye twagala Bebe Cool yogera ne Bebe Cool n'agamba wa tuleete gundi oni namugamba yogera ne Bebe Cool kasajja ako ne kakubira Bebe nakagamba njagala 10 ng'ate kaayogedde emabegako nti wa 3.4 nakagamba njagala milioni 15 zenyimbira nekeekanga nakamugamba naawe sendi ndize njagala nekaddayo wa boosi waako Georgina nikamugamba nti oli omusajja nagamba omusajja talina byayimba aseera agala meka 15 nze gwe njagala yagenda kitegeeza nti yagenda okubaleetera abantu omuntu wategeka sho aba ayagala abantu bajje ako abenga akola sente eba business oli namugamba nti nze gwe njagala yogera naye sindi nakwata milioni libamwa milioni 15 nazitwalira Bebe Cool ate nikagamba nti ate munayi bampeeyo era n'akawa kubanga alina engeri gyekeegonza n'olabanga akaana akato n'akawaayo kale kitegeeza nti bw'oba wayogera mu mwezi gw'omuntu oyo wa milioni 4 ate gwe wenyini nnyini n'omutwalira 15 kitegeeza nti ekikwambala ekyo kyakuliko nga kikwambadde kireeta obwongo okusootinga n'oyogera ebitakwatagana naye ate aba ayina obidifendinga lwampaka kubanga obutabuusa abantu si yabyogedde kimwambala abanga empewo ezimwambadde naye ekireeta ekyo kyonna guba mu mutima omubi obumpi bwe bukulembera kuba kati nze naliko omumpi ebintu byenkugamba ate kati ate nze ndi muwanvu nnyo ate ku sendi era nze ndi mulangaatira kati ebingabo byenkugamba nti nno omumpi afuna obukosefu bwe buti afuna okunyigirizibwa mu bwongo biba bituufu kubanga nabulimuko nkunyonyola ekintu kye nalimu nga gwe bona tunyonyola ebya Sudan tuyinza kuwakana wakitegedde kati ekitawanya sendi onyonyola experience kati bumpi obwo bumpi omuntu omumpi jukira kati kankugereze ku Pastor Mondo ye muntu omunene ng'ate muwanvu gwe mmanyi gwe tulina munene ate muwanvu sendi mutiri ate mumpi naye gwe okimanyi nti ebintu ebiri munda mu mubiri gwa Pastor Mondo bibiri nomwa sendi kati nga olaba enkwalo gimanyi
enkwale n'enkoko zonna bonna bina binyonyi kati ekintu ekiri mu nkwale kyekiri ne mu nkoko ennene seggwanga ekisakiro kati eno enkoko ebeera n'ekisakiro oli ng'alina kasakiro kati nebeera n'akabumba eri nebeera n'ekibumba kati ne Sepasta Mondo alina omutima Senge alina katima bannange oli alina ebyenda ono alina bwenda kiina okubeera mu kubanga bwekitabeeramu ofa toba muntu kati buli kimu Senge kyalina ne Pasta Mondo kyalina kati enjawulo eri nti Pasta Mondo yesipesinga bulungi ebintu bizanya mu mubiri buli kimu kifunctioninga nga bwe kirina okufunctioninga kati ebyono omumpi byekola akatogo byonna byafuba okulaba nga bibeera mu muntu omu bitidi ate biri kumukumu kati n'obwongo butidi kati obusungu bulina engeri gye bulinnya ku bwongo sipiidi nesanga ng'okoze ekintu ky'otalina kukola ekisawaanya Senge kiri eki bompi kati anyoomebwa nnyo ayinza n'okuba nga oyaze ku pano ng'eyo yasoose kunyoomebwa waka omukazi abakazi tebanyomye bampiwo nze naliko omumpi nkigambye abakazi akunyooma asobola n'okukuba abaana naye nakutwaliramu abanga akubya abaana naawooza nti bonna abatwaliddemu nze malime nti nonkuba mwana kati aleka kavudde ewaka nga bakanyoomye obusungu naje nabumalira ate ku muntu omulala omuntu gwayogerako muyimbi wa ggwanga muyimbi ayina abaana ayina abawagizi bangi abawagizi abangi kitegeeza bakuwagidde lwa music tebamuwagidde lwa kintu kirala kyonna mugagga gwenjogerako ye Bebe Cool musajja mugagga obugagga bonna abufunye mu music bwogamba mbu tamanyi kuyimba bwogamba nti bamanyi tebagendangako ku international stage obugagga babufunye mu bintu byabufuzi birala nnyo ye byaliko kati anoonyayo ekintu kyanaayogera kisasamaze mbu basigale nga bakyogerako netamanyi oba oli kimukosa kasajja kalina ebisiraanisajja kalina ebisira endowooza lali tegiweredde ku nnyina talina kitaawe endowooza giwe ku nnyoko lwaki ogiwa ku oli buli kaseera ogiwa ku oyo ate bagenda ne beegatta n'ono ow'amatu eyatwala amatu ga Lumbuye manyi kati ono eyatwala amatu ga Lumbuye nokwefuula gwewaddeyo ku pano Lumbuye anti kati ye earless kati kitegeeza nti mu Nuupu tulinayo babuloga babiri ow'amatu n'atalina matu kitegeeza nti oli yatwala agoono earman and earless man kati ne beegatta naye nga Senge ekisiraani kyayina tiyandibadde asootinga ku kisiraani kyayina neyeetereeza nga ye omuntu n'ava ku bantu ye muntu eyakulirako bandi ya Emigos neegwa n'agendako mu Eagles neegwa n'akolako kampuni y'amazzi abantu gwe banywa amazzi balaba nga abanywa kaziire n'aigwa n'agitunda n'agiguza omulala nagwe yagiguza nayo neegwa n'akolako ne bwamaneja bwa Tinatine paka kati ayimbira Banyankole n'abeerako neyeteeka ku Keti yali agudde emabegaawo yamala kata n'akavaako kati Keti akola ebivulu ebistandings ye muntu eyaliko mu Selotero nga ye promotion manager oyinza okundaga akapande ka Selotero kati kusawa wekali yagwa dda si mu Uganda yokka mu Afirika yonna tokyalina wonyina gisanga Selotero kati abali abeebweru tebamanyi nti nekisirani kyava kuwono we Uganda n'agendako ku Dembe FM okyaje oli yagudde kisirani kyekimukulembera wakwata we wasiraana yali awa Bebe Cool amagezi nebuuza gwe lwaki gwe togeewa aba babiri si bamukwano tebasobola kuba ya parallel kati the ladies which will never meet ono mumpi nnyo ono muwanvu musajja yimala standings ono mwana muto ono musajja mukulu ono mwavu ono mugagga ono muyimbi ono musabirizi peregesi miyo musajja omukulu kati webakubuuza nze webabuuza abaana bange nti taata wakola mulimu ki era abaana bagamba taata wange mutunzi wa mmotoka kati webabuuza Sendi abaana ba Sendi ti taata wa mwakola mulimu ki nti ayogera ku bantu nti akola lugambo kali myaka 6
niyo mulimu gwakola gwakwogera ku bantu nayogera nono namwana amwoyo ku ssente nakuba ono asanyusa ono gwe mulimu gwogwo mu mutwe naye nga yeerabidde nti n'emyaka gye gigenda mu maaso myaka nga5 ajja kuba n'amannyo temukyali mukama ngaayogera tewetegekedde bukadde bo ye muntu gwe mmanye yanywa omwenge mmotoka ye neegwa kabenje n'agwira mu mmotoka ya kabenje singa abantu bonna abanywa bafuna obubenje singa Uganda police singa reporting abantu nga attack buli lunaku kiki sina kyengattako ku bigambo byo eyo kanveeyo n'okuvaayo eyo watuvuddeyo weekend eno yennyini mwana mulenzi Tafubi yaliko ewa Bebe Cool mu Gagamel era balina partnership yali nnungi kozi bakubako n'oluyimba but gye buvuddeko namulabyeko yabadde ku interview manyi Tafubi esaawa yonna agenda kwesimbawo ali ku line eyo yabyabufuzi anytime agenda kuba nga yesimbawo so namulabye yadde ku interview kusanyuka nakitubuulira ffe bannayuganda bulijjo tetukimanyi Tafubi yatugambye ye yaleetera Bebe Cool okuba nti ayagalwa mu bantu era ndowooza Tafubi taba kujambula mbwa Bebe Cool awo Bebe Cool okwagalwa tewandibadde simanyi mwe yandibadde Tafubi ndowooza wagamba naye ng'agamba nti yaleetera Bebe Cool okwagalwa mu bantu era Tafubi wagira mu bulamu bwa Bebe Cool nga Bebe Cool okwagalwa poteya era agamba n'okugamba nti ye Tafubi buli we yabeeranga ne Bebe Cool ku stage era performance Bebe Cool ze yali akoze ne zisanyusa abantu zezo Tafubi ze baalinyanga babiri ku stage nti nga vibe ebeera waggulu nnyo era ne tumati kati okuva Tafubi we yavaayo vibe eyo erabikanga ya munyoto ddala so that's what happened over weekend nga Tafubi ali musajja w'amaanyi sebo mu byonna byoyogedde oyogeddemu akagamba nti ayagala okwesimbawo awo nekindeetera ensonga lwaki Tafubi ayogera ku Bebe Cool. Bebe Cool kuva dda ye muntu gw'oyogerako n'otrendinga kubanga bakimanyi bulungi nti nno ayina abamwagala ate ab'amaanyi ku social media abajja okuddamu obenga ogenda viral kati engeri gy'alina ebirowoozo eby'okwesimbawo yasazeewo ayitire eno mu Bebe Cool ng'awaana Bobi Wine waba agenda kwesimbawo mu Kampala kati awo kyabala naye pesa lyanyize litali tuufu kubanga ebintu byeyayogedde n'omwana omuto asobola okubimanya nti bifu jasi yayagadde kuyitawo naye nga n'omwana ayonka nga asobola okukiraba nti nno ate ono tasobola kubanga ate ye yaleeta ono okutunda bw'obeera n'omukazi ng'oli mukazi tosobola kwewaana nti nno nze nakuleetera ggwe Rukiya okuzaala abalongo gwe oli mukazi nawe osobola obbazaala gwe lwaki lwaki wabazaala gwogambe muno yeggwe waleetera Rukiya oli okuzaala abalongo Tafubi muyimbi ye contributinga ki mu kuyimba kwe lwaki teyecontributingko ate n'alyoka awondya omukisa anti ye yaliwo okulaba ng'oli yayimuka lati lwaki si mwana wa nnyoko Bebe Cool talina wayita Tafubi Tafubi ye yakola kimu bulamu bwe okweyongerako mu musical alyoka agambe mbuna ate yabiwooli soka weeyagalize omwana wo bw'aba musiru oweereramu wa neiba Tafubi akimanyi kati obuzibu bwa bannamawulire mwe bannamawulire mwe muzuukusa emirambo oli yafa musical yasiraana mumulekaawo mule mirembe temudda kutuletera ate malaalo gakubako gazuukuke omuntu mumulekaawo mule mirembe yafa mu musical yalemererwa okuyimba yayimba ennyimba 2 nga n'olumu ku zolo lwaddogoli ate nga chance yamuweebwa Bebe Cool ate emabegako era yanyumya n'agamba nti yayita mu kabadi okola kolabo Bebe Cool eyo kolabo kabadi kati mbu yalaba nga Bebe Cool yamugamba waye nyina makazi wano soko ntereka akakadde namugamba jangu okanone wano bwe yamusanga mu studio namugamba soko nteremu amalowoozi
yenyini yakyogera kati ate sawa zino agamba nti ate ye yayamba oli mukolako yajayijakiga fetali tetubimanyi fetubeereno tetubimanyi tibweba kuli ali azeno na sente namugamba lika tolimba oluyota otekamu eddoboozi kiri kitya sente zo nziina wano nezokoyibebwawo ndokulu nasuula bwa amaloboozi ne mu vidiyo era agamba nti ne mu vidiyo era yagimukozesa bebekulu tayagala kati ani yayambani ne vidiyo yali yagwikiriza twandigenzeeko eno nti asirina musente jangu nyinamu ebbiri wano yamusanga bashuutinga nabugamba yitutandike luli oluyimba lwaffe tutandike bwayini yabinyomya ttafubbi naga nti lwe luli oluyimba yingira wayitawo mbadde ndimukola luli ate nga gwe toliwa nti nga womanyi ekyegeza vidiyo we tugirabe engoye bebekuzi yalimu yali kubibye ng'alina wala alina gyalaga ne bamugwamu bugwe kati oli agamba nti yeyayigiriza kale yeyamuyigiri banna omusajja alina ennyimba eziwera ebibiri gweolina ennyimba bbiri gwegambe nti gwe wawa oli omukisa mugwa mwagaza abantu yakubwanga ku tv eyo kayokka egyo okolangako yamuwa eyapule yaddala ate sho yali yamaanyi yali akatandika okuyimba oba yali yayimba dda oli yali yayimba dda paka kale bakuba dogolo namuvaako yamuvaako noona abantu balekerawo kumwagala anti yali amuwadde pushe emusindika esooka ye lwaki tajeewa oli gwoyamba mwana wa nnyoko nakikubuuziza dda omulumirirwako ki lwaki gwe kyowooli lwaki gwe tokyewa kyekugambe kiri tuli nagamba nti nze nayamba oli luki gundi okuzaala abalongo gulwaki gatego gwe tobalina ng'olina akaana kamulusi nakalema muna bali abaana balongo byazaala nze namuyamba olaba oyo gundi okubeera omugagga nze namuyamba okubeera omugagga nga gwokyali muzigo kitegeeza nti nno baweetaaga omwalabu agamba nti ali junuunu funuunu ti abantu 95 ku 100 bagwe baddalu naye eddalu lye eryawuka omwalabu agamba ti ali junuunu funuunu kiri mu Qur'an abantu 95 ku 100 bagwe baddalu naye eddalu lye eryawuka tulina omuntu ayogera obwogezi nagamba musereka zikuuseeko nibaawo atambula niyeyambula nibaawo ali akasasiro eddalu lyawuka nibaawo n'akwata ejjambiya bagenda omukeberera nga mulalu naye ng'ali simaati kati yandibanga alina ku kika ky'eddalu kyagwamu ngeri gy'atanaba kubeera mu kasasiro ng'ali mu lino siteepu esooka 95 yali junuunu funuunu okwogera ekyangwe noyogera omuliro noyogera n'akasenya nti byonna bituufu obyogedde tebigatta olaba abantu kwekuba bwama nti olowooza no tezikuuseeko tali wa mwoyo kale naye nga ye omusajja ababuulidde bambi abawa pushi mwagala tweyanziza ayambeko n'abeewuwe waba yetayagala kweyamba ayambeko n'abeewuwe ku baganda be nga babaweewo pushi yatubulire n'abalala kale be yawa yakubanga za bebe kulu zokazoka throughout yani yagamba nti nno nze okuba oluyimba lwange ku tv oba ompadde pushi kati saa zirali eni sikiriti terinabo bamukuba tv zaali zamuzira nga yakozesa tiktok ye taliiwo si etopu tewabirabye wano ng'azize ku Piero yu bagamba nti yagwa nkuyanja abantu ngegoberera ye abantu kuba mukisa gwa muntu nga alina feva nga ate naye yeetegeeredde nga ye nga ataddemu amaanyi gwe tosobola gamba muno ono waali nze namutuusaawo abantu abasobola okwogera ebyo be bahajamiisi tigundi nze namuwa kapito alina waali nti ye musajja gala kituufu mugagga yayamba oli nnyo oli mwava ate wayamba omugagaliza nyinza ogamba nze nayamba ajamiisi lwaki gwe teweeyamba lwaki nze mba seeyamba ndyoke nnyamba oli okugaggawala nze nayamba kirumira oyinza okwogera statement eyo ekisiru bwetyo nammwe namawulire ne mugwira taafubi yagambye mwena yayamba omusajja wammwe nawe nojjanga oleega omutwe noyogera ebintu ebitategeerekeka n'obimbuuza nobimbuuza mbyogereko taafubi yagambye yayamba ennyo era mbu singa siye singa omusajja wammwe talina kyali mwe mwina otubuulira saidi yammwe ku ekyo kyabayogedde kati fe tuba tukoze musango ki